Yoweri Kaguta Museveni, swear in the name of the Almighty God that I shall faithfully exercise the functions of the President of Uganda and shall uphold, preserve, protect, and defend the Constitution. Bwe tutamulonda bino byagenda okukola, bwe baba mulonzi bino byagenda okukola, Ssebumu byatandikiddeko bye bino. Tubayozaayoza mwenna abagenda okugenda Kololo olunaku lw'enkya, nti mugende nga mulina be mulese emabega nga bakaaba, mugende nga mulina abannammwe abafudde, mugende nga mulimu abantu banka begenda okutwalako ssente zaabwe, amayumba gaabwe, beewola ssente okutandika mu bizinesi. Mwe mugamba bannayuganda tebaagala kukola, batandise okukola, mubamenya, mubasuubira balagibwa. Wayisize etteeka nti omuntu agenda kubeera mu bugwira bw'aba afulumya n'agenda ebweru. Era bano bagenda kudduka batandika okufuuka abagwira mu nsi yaabwe. And observe the laws of Uganda, and that I shall promote the welfare of the people of Uganda. So help me God. Ekibinja ky'abakungu okuva mu ggwanga erya America n'abakulembeze okuva mu mawanga ag'enjawulo batandise dda okubeera nga bayingira eggwanga Uganda okubeerawo ku mukolo gw'olunaku olw'enkya Mwami Museveni kwagenda okulayirira ekisanja eky'omusanvu ng'afuga eggwanga lino. Abangi bannayuganda bagamba kyagenda okwerayizaako. Abakulembeze bangi abawerako batuuse dda okubeera nga bawitina ensinga okubeerawo mu nteekateeka egenda okubeerawo. Kaakati bino we bijjidde nga minisita mobilizer wa NRM amanyiddwa nga Senninde avuddeyo n'agamba bannayuganda naddala abali mu Kampala metropolitan areas nti ekawungeezi ku ssaawa nga 2 mwetegekere show ey'obwereere. Eggye lya UPDF ligenda kubeera nga liraga obukodyo obw'enjawulo n'ebyokwerinda oba ebyokulwanyisa oba ebyokwerinda kwegamba ebituukiddwako mu myaka 5 egya NRM egiwedde. Ku ssaawa 2 bagambye bannayuganda amaaso gammwe gabeere mu bwengula era nga kino kigenda kutwala eddakiika ennungi nga 14. My name is Jay from Jay's Pyrotechnics, and we are a leading fireworks company, laser show company, and drone show company. We do drone shows across East Africa, and we're very proud to be currently in Uganda, and we want to showcase and present a beautiful drone show. And I'm happy to say that Uganda is a beautiful place to be in, and we're going to have this drone show tonight for a total amount of 14 minutes. And for this show, I was contacted by the NRM Secretariat through the Honorable Rosemary Senninde, and she has been continuously contacting us and correcting us on the communication, on the animations, and she has made it very possible for us to have a very successful design for the drone show, and we are so proud to be part of this historic moment. Twagala ekisanja okitandike ng'olina omulimu era ennyonyi egenda kuba etambula mu bbanga ng'esuula bu flyers. Kati bu flyers obwo twagala gw'onookubeera nnamukisa n'ogwa ku kirabo kyo webba oba mmotoka ng'omanya obwavu obugobye oba pikipiki ng'omanya obwavu obugobye ekisanja okitandise na bugagga. Ka flyers alonda katwala wa ate flyers ezinaagwa ggwe kutunuulira olabe ky'onooba olonze kisoma ki. Era basabye bannayuganda obutasubwa. Kino ekijja si muntu atasobodde kubeera nga amaaso go gatunula mu bwengula ng'ensinga ekuluma. Linda ku TV yo bigenda kubeera live. Bino byonna tugenda beera nga tubitunuulira.
mu ngeri emu FDC evuddeyo n'emookinga NUP oba aba NUP bweyise ku kibanja kyayo oba ku mukutu gwayo n'egamba mbu tajja kulayira. FDC egamba tajja kulayira n'ebino byonna ebyogera FDC yeriwa. FDC ye yavaamu Nandala Mafaabi, in fact ye yavaamu Anita Amongo, ye yavaamu Tayebwa, ye yavaamu Joyce Sebugwa, bonna nno baali amusitwaga olukwe. Ye aboogera wasigalayo Nandala Mafaabi, wasigayo Patrick Boy Amuriat nga be baavaako ssente ez'abaweebwa Mwami Museveni okuyuza FDC ne tufuna ekibinja ekya FDC Najja Nankumbi ne Katonga n'evaamu PFF bali mu mmokinga NUP bagigamba tajja kulayira. Mwatugamba tajja kulayira. Bino byonna tugenda beera nga tubyogerako sobole okubeera nga tubitegeera oba oliawo. Kankole bwe nti then nzije tutandikiraawo. DPTV Uganda, Dawn People Television. Weewaawo tubaanirizaako yonna gye musinziira okubeera nga mutugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo. Mwebale kutwegattako. Tuli wano tuzze ne chairman ebigambo tubyogere. Chairman buuza ku bantu twolekere tutandike ndowooza ne FDC. FDC esambira nnyuma nga jjanzi ekuba gudiikudde egamba aba NUP kalyonso miro. Tayinza okuba naawe nate muganda wange Sajjime. Weewaawo. Abali abatulaba n'okutuwuliriza tubalamusizaako nnyo. Mwebala emirimu gyonna gye mukola ku lw'eggwanga lyaffe. Yes. Mwebala amaanyi ge muteekamu ku lw'obulungi baabo abaliddawo. Mwebala amaanyi ge muteekamu olw'okusiima abo ababasookawo nga mubasiima olw'ebyo mwasangawo. Weewaawo. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Ennono yange yakuwagira abavubuka. Zimpagira nnyo abavubuka kubanga mmanyi nze nakkiriza nti bw'ovaawo waliwo addawo. Otegedde? W'olaga waliwo gw'osangawo. Eggwanga bwe tulina okutambula. Obulamu mu nsi bwe bulina okukola ki? Okutambula. Bulina okutambula. So bw'olowooza nti wakola nnyo ku 24 ng'oli oyagala obikole bye bimu ne mu 7 obeera mulyaz'amaanyi. Yes. So baganda baffe abali eyo mwenna tubebaza nnyo okubeerako n'okuwuliza ebigambo byaffe. Era tubawagira okuba nti musigala nga mugenda mu maaso n'okuwagira eggwanga lyammwe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Erinnya Kyene Yasini nga bulijjo. Kale byonna nga bigenda mu maaso mutukkirize tutandike ne FDC. FDC ng'eyita ku kibanja kyayo ekya Facebook etaddeyo obubaka bwetaddeyo ng'egamba tajja kulayira. Ne mutajja kulayira ono in court mbumpimpi bategeeza nti baali bagamba tajja kulayira, agenda kulayira. FDC kibiina kivuganya Mwami Museveni oba tekimuvuganya? Bwe kiba nga kimuvuganya nga kisambira nnyuma nga jjanzi kwabo abaali beewera obutalayira bwa Mwami Museveni. Okujjukiza ku FDC nzikiriza neeyambisa ekigambo kino yandibeera akademe ya NRM. Lwaki njogera bwe nti mu biseera nga FDC ekyali y'amaanyi yali threat eri gavumenti, naye nga bwe tumanyi gavumenti ekola ekisoboka okulaba nga ekuteekamu abaayo. FDC yatuuka ne bagirya
aba NRM ne baba nga be baholdinze n'ebifo ebinene mu kibiina. Bwe mala okuwulira nti eridde abo abaalinga abagizeegizeemu ne gaaka kati ssente ekole. Tugenda okumaliriza nga Joyce Ssebuggwawo asaze yeegasseeko. Joyce Ssebuggwawo ye yali amyuka Besigye wano mu Buganda. Kye kyali kyagala okukolebwa ku Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bayise mu amyuka NUP Mathias Mpuuga mu Buganda. Bobi Wine yali mugezi ako n'akabuuka. Ne bajja ne banona Anita Amongo nga bamujja mu FDC bamukanso muleeta mu NRM. Kakati yajojobye eggwanga. Ne bakansa Thomas Tayebwa nga bamujja mu FDC bamutwala mu NRM. Wamuwulidde ayagala na kulumba EU. Awo ne tumuteeka ebbali. Kakati ekibiina ne kisigala awo. Bandya nabo nga bali mu FDC awo. Bandya nabo nga bali mu FDC. Tugenda omumaliriza. Mu kalulu ka 2021 ekibiina tekikyalina maanyi ate wazzeewo Robert Kyagulanyi Ssentamu ne National Unity Platform ne bagamba tukoze tutya. Besigye ono yagaana okukwata obulungi omusimbi gwaffe atwekyangirako nnyo. Tukoze tutya. Ogenda omaliriza nga babawadde ekisawo kyategebwako Nandala Mafaabi ne Patrick Boy Amuriat. Amuriat ye yavuganya mu 2021 n'alyoka yeesiiga evvu n'agamba nti baamukutte. Pawuda. N'atambuza ebigere engatto ng'azirese mbu bamukutte. Ne tugamba okke nako tukategedde. Ku guno tumaliriza ekisawo kyawula ekibiina. Olwo abakulu bagatu kisigale mu mikono gyaffe nga ffe tukikontrolinga. Kisigala mu mikono gya Nandala Mafaabi ne Patrick Boy Amuriat. Abakulu bassaako kakokola tondeka nnyuma. Elias Lukwago Ssemujjunga ne bagamba tetulabangako balyake nga bano. Bano baatutunda ddanga omanyi omuntu okutundira mu nju yo. Kakati baatunda Besigye n'akaabira amazige Katonga. Nolaba Besigye akaaba nenga Nandala Mafaabi mukoze eki? Then abaasigala mu kibiina ng'amazima gali nti teweetaga na kuteekako gaalubindi. Teweetaga kunoonya lenzi okumanya nti bano bakozi ba gundi. Bawandiika ku NUP nti tajja kulayira in court. Ekibuuzo kiri nti FDC ebadde evuganya gavumenti. Awo galenyo sajjume. Njagala Bannayuganda mbasaba mwebaze nnyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Robert. Okujja kwe kukulu nnyo. Kale ye mutume nsaba akize mutume omulimu lwana nnyo. Ne Bannayuganda abakulembedde bambi dokita oyo oba oli awo ebiruubirirwa bituukirire. Tusooke tulwane nnyo bwe kiba kisoboka awone obulumi mwali kubanga abuyiseemukko ebbanga bwe bulamu bwe mwatambulidde. Kusibwa kugenda kulowooza nti banunula n'olwaleero wano wajze n'abeera n'abantu by'atasobola kwogera naye omutima gwe gwalwala dda. Eyo si nsobi abantu bonna okuba nga tebategeera abo okuba nga bajja ne bawa abantu ebintu bye bataabatuma bye batabasuubiramu. Twogera ku FDC nga yesigibwako ko Bannayuganda bagyesigako era neekulemberako kwabo abanyigirizibwa mu ludda oluvuganya gavumenti ne mu paalamenti ne buli kimu bwe bityo. Era ojja kugitunuulira nze dokita oyo katono nnyo Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu Robert. Bannayuganda bakwebaze nnyo bakusabire naye era bakulembere dokita oyo ekiruubirirwa kye kibe nga kituukibwako. Oba oli awo
lwasobola okufuna obwenkanya. Dokita oyo nze namunyiigira, si mu butamanya nga mmanyi, ne ekintu ekyasinga okunyiiza ennyo, dokita yasirika nnyo ekitawa makulu. Naye nze olaba nsonyiwa ojjasa okusala mu kirimi. Nina ekintu kye nazuula oluvannyuma nti waliwo politics gwe twalina, politics ow'abayivu naye nga akosa ensi, politics ewa tutuule nnyo tuteese nnyo yakosa Besigye, nti yatuuka ebintu ebimu ng'abiraba naye ng'abikkirira ebitiibwa by'abantu. Nti bwe nnayogerako ono bagenda kugamba batya, be baali batandise ku Kyagulanyi nti okwata otya ku mpuuga, Buganda ogenda giddawa, politics owa eddiini, bw'okwata ku mpuuga mu Katuliki, Obukatuliki bugenda kukola okitegeera, bw'okwata ku mpuuga Buganda. Besigye engeri gye yali nti si Muganda, abantu abamu baamukosa ng'alina ky'atya, okitegeera. Ate era twewalenga nnyo, twayambibwa nnyo Kyagulanyi ono n'aba nga talina ties yateekawo mu bulamu bwe, tebalina we bamukwatira. Besigye yalwana nnyo Buganda eno mu biseera ng'akyali mu gavumenti. I think okimanyi. Kati ebimu bambi musajja watu yabibikkiriranga olw'obutanona biri eby'emabega, kumbe bano bamukuba, bamufulumya. So politics oyo gwe sikyakkiririzaamu, ow'ebitiibwa, omuntu akoze ensobi aholdingibwa accountable there and then. Si byagambo simanya gwe mpuuga era maama gwomanyi nnyo politics, omanyi nnyo okuteesa. Bino ebintu si byakuteesa. Yes. Kubanga palamenti yiyo tetugina tetuulamu bateesa. Ki kye twagala kye bawadde ekitiibwa? Kakati. So, yeah, okay, neyanza. Kakati, tubeere bamazima nga twogera ensonga zino. Dokita twogera ku dokita yajjako gavumenti, dokita n'aleeta gavumenti. Ensonga oyo omusajja abeera wanjawulo, babeera b'amaanyi, era si be bano banninde ekiriba kizze tulitandikira awo. Mwe bali ababaza nga ye omubiri gwe tayagala bagusuneko, tayagala asibemuko ku njala, naye nga ye waali awo ate yeebala nnyo ng'ayagala nnyo okwewala elevansi. Abo weebali. Otegeera ekintu ekyo. Kati abantu abo banga wakwata ekkubo n'ogenda n'ostrugglingako okujja ku gavumenti, oleete gavumenti. Bw'oba olina ky'otaayigayo obeera mu kyamu. Naye mu kino nja kubeera wamu naawe nti ebyobufuzi bya wano birina abaagala okulemesa naye nga beerimbika mu balala ba mu bitongole basobole okuyisaawo ebyabwe. Dokita akaseera ke yabeereramu awo ne bannabyabufuzi abaaliwo ab'amaanyi, ekyamazima yali tabasobola, kubanga buli wakwatangako omu okwogera amazima n'okubaako kye weemulugunya wabanga olumbye eggwanga. Ate nga bo baakirina bayaaye nnyo, bo baakizimba nga bagezaako okulaga nti ne we bayimirira awo bammengo yeebeera ebatomye. Kati nga buli ngeri bw'okwata ku Kyeyo ne Yasiini bagamba nti oyagala kuyingira Bwakabaka, tutegedde luvannyuma nti ate naye bwe baba nga ddala babeerayo, ate naye baba bagenzeyo kunyakula bye bakunyakuddeyo. So tutandikira kuwulirira ku nduulu evaayo, tugamba ye mubbi kyayingidde, bagenda okulanga wa bitiibwa gwe bakola ki gwe bagoba. Naye nga eraze n'akugamba nti ffe abasajja ab'ebitiibwa. Otegeera ekintu ekyo. Kati osobola okkiriziganyako naawe nti dokita yafunamu kaawa obuzibu nti abaali abakyamu yali talina boogerero kuboogerako. Oyogera otya ku Joyce Ssebuggwawo? Yes, atula Mmengo gy'asinzidde, ali ne ku lukiiko olunoonyeza omutanda. Besigye oyinza obutakola ki? Kati awo okwata otya ku Nandala Faabi eyo ewamulooza akalulu kanaavaayo? Kitegedde. Kakati mu ekyo wali njagala kutereezaamu omuntu antegeere bulungi ku ki kye mbadde tegeeza ku dokita ono.
dokita yafuna omukisa ogusalawo omulundi gumu. Nze nali saagala yeegatte ku Kyagulanyi. Naye ate dokita oyo yalina omanyi pulezidenti oyo Kyagulanyi, pulezidenti ayagala nnyo Dr. Besigye, mukwano gwe nnyo, otegedde, amuwa ekitiibwa eky'ekitalo. Kakati nze era nga sisobola kugamba nti no dokita situka okwate ekkubo olumbe wali Kyagulanyi mubeere nga mwogera, si kye nali njagala. Naye nali njagala nnyo recognition eyo ey'amaanyi go dokita eyasuula gavumenti n'oleeta gavumenti, ayagala okusuula gavumenti oleete gavumenti. Nali njagala nnyo recognition yeeyo nga teriiko bibuuzo, ddala ng'omaze okulaba ku bituzze tukola, waliwo abaana be tusikiriza, waliwo abaana be tuleseewo, waliwo abajja. N'olwekyo mmwe awulira nga ayagala eggwanga lino, wabula Kyagulanyi oba olaba ng'omusinga. Awulira nga ayagala eggwanga lino, tufunye omusaayi omupya ku struggle yaffe gye tubadde tujja tutambuza tugende mu maaso. Gw'awulira nga watwesiga tubakulembere, tusikiriziganye tuwuliziganye ku lw'obulungi bw'eggwanga lino. Ebyo bigambo byalina okuva mu dokita, otegeera, byalina okuva mu dokita ne mu nkola ne bibeerawo, kubanga ye pulezidenti Kyagulanyi oyo si mwazibu nnyo wagamba. Waliwo abantu ekibatamumanyiimu, musajja ali hambo nnyo, awanya abantu ekitiibwa, ate si muntu ayagala okumuwaana, otegeera ekintu ekyo. So ako kaalimu. Akati nga nzira ku FDC ne gye mutuusizza abantu yonna, olwaliro n'ojja n'opositinga n'ogamba nti tajja kulayira. Tajja kulayira. Bw'olaba oluusi ebintu abamu bye twogera bibayamba. Bodda awaka nga wazzeewo engo, gwe mu mutima gw'omubi n'olowooza nti ky'ogenda okukola okikola bali abali awo, n'ogamba kwoleke oluggi luno nga luggule ng'eyeeyingire, nga naawe mu nju omwo ogenda okwebaka, naye nga gw'omanyi nti ejja kusooka abalala, naye nga erya nnyama. Tolinaawo obusobozi bugigamba nti sookera wano oba okomerekereza eno, naye gw'ogiggulidde olw'omutima gw'omubi n'okulowooza okutono, gwe n'olowooza nti egenda kulondamu oyo gw'otayagala. Otegedde, FDC olwaleero ebyo bye mumookinga, ate kyetuva tugamba nti nno ebyo muyeeya NUP, kyetuva tugamba nti muyeeya NUP, kubanga ebbanga lyonna temulemesangako Museveni oba temugaanangako Museveni kulayira oba temubigogerangako ate nga muzze mumuvuganya. Olwaleero kitegeeza nti ekyo mukikoledde NUP. Naye njagala kubatangaazawo nti abasajja ba FDC, Museveni ng'ajjawo Obote, ng'ajjawo Lutwa nga gimaze okugjawo Obote, tewaliwo okusalawo kw'abali mu gavumenti tewaliwo okusalawo kw'abali mu gavumenti oba okuwa olukusa abo abajja okujja ku gavumenti. Tekyaliwo. Ekyo njagala beere nga bakikola ki? Nga bakijjukira. Ekyokubiri, gavumenti yonna ebeera mu buyinza, ebeera gavumenti ate ebeera y'amaanyi. Okitegedde? Amakulu nti okuvaako kisoboka, kubanga buli ebaddeyo nga y'amaanyi ne wajja ne wabeerawo endala, neryevuddemu ebeera gavumenti, nenezeewo ebeera gavumenti. Ekirala, wano mu Uganda tewakabeerawo pulezidenti atya? Omu mubeerawo nga mukimanyi. Ekisemberayo ddala, mwajja kukola ki? Wayogeddeko ku akademi ya NRM. Mmwe mwajja, missoni yammwe yali ki? Tutunuulira nga bonna abazze nga ba leaders ab'amaanyi eyo mu UPC, mu FDC bafundikidde be bakola mu gavumenti ya Museveni. Nga ne recently wano eyakagira Nsibambi, ne mu byonna byayogera akulaga nti mubadde naye nga mukkaanya nga mukola bye mukola, naye akulaga nti abadde yakkiririza dda mu Museveni by'akola. Tekijja kutwewuunyisa okubanga wadde mmwe mukyasoma FDC, naye nga nammwe mukkiriza mu Museveni kyakola era nga muli ba NRM. N'okusemberayo ddala, tewali ddeeti gye twateesaako nti ddeeti eno eya 12, 13 oba 15 oba 16 gye tusiibula wano Museveni, teriiyo. Terina bwe yawandiikibwa.
neffe tugamba nti olunaku lwonna Museveni ava ku buyinza bw'eggwanga waawo nga bannayuganda be beerwanyeeko. Kale kwa emboozi nzijukira bwe waliyo debate ya NTV ey'abakulembeze. Debate eyo waliwo ekibuuzo ekyabuuzibwa omubaka Nkunyingi Muwada. Yabuuza abaali batudde ku pano, kwaliko His Excellency Bobi Wine, kwaliko Nandala Mafaabi, kwaliko President wa Anti Mugisha Muntu, kwaliko Buriira, kwaliko Kasibante n'abalala. Nkunyingi Muwada n'abuuza nti webale nnyo beebo, n'abuuza nti nga bwe muli awo mwenna muyaayaanira nkyukakyuka bwe mugamba, naye lwaki temugatta amaanyi gammwe ne mugagatta ku oyo gwe mulaba abasinga mununule eggwanga? Omukulu Nandala Mafaabi yayanukula bw'ati, yagamba nti buli muntu anoonya akalulu ke mu formation ye. Tetwajja wano kuwagira muntu, twajja wano naffe tunoonya buyinza. Buli muntu yamanyiyo gy'agenda enoonya gy'anoonyamu akalulu. Waliwo abagenda n'ebidongo nga bagenda bayimbira bantu, era ne bakuŋŋaanya abantu bangi. Oba oli bo ne balowooza nti abantu bazze kulaba bannabyabufuzi, naye nga bazze kulaba bayimbi. N'amala n'agamba neffe tetulina yadde ekidongo, tugenda kuwulira bantu nsonga. Mu kyonna yali ategeeza nti bano badongo bagenda kuba kadodi. Oba okitegeera? Ne ŋŋamba ekibuuzo nga kibadde tekyetaaga kunnyonnyola bingi ebyo. Ne kidda eri Mugisha Muntu. Njagala nnyo omusajja Omugisha Muntu. However much politics gwazannya si wa Uganda. Wansi eziteredde. N'agamba nti okwegatta ku Oweekitiibwa Kyagulanyi kirungi nnyo, olw'ensonga nti bwe tuba nga tulina ggoolo emu ne tukkiriza nti ono yasobola okugiteeba, twandimuwagidde. Naye bwe tuba nga tukozesezza ekkubo lino, taayiza nange ntaayize, tetusobola kuvaamu n'ekirungi. Nasanga nga oba oli awo nze kye nali njagala ayogere si kye yayogera, naye ng'agireese mu ngeri etatyoboola. Oba okitegeera? Kubanga nze nali neebuuza, kale oyogedde ekyo gye Mugisha Muntu, naye bwe tunaatuuka olunaku lw'ebbokisi banaateeka ewuwo n'ewuwo olwo tuba tufunye tuteebye ggoolo y'emu, oba abamu babuweewu abalala babuweewu wa Kyagulanyi, bwe munatuuka okulwana mulwane mwegatte ku ki? Kati neesanga nga ye ayanukudde bulungi, however si kye nali nsuubira. Ne Nandala Mafaabi yakulaga nti alina empiiga, era ye yakulagirawo awo ku debate nti ye mulwanyi, azze kulwana muntu. So ne tukkiriza FDC Academy ya NRM, naye neebuuzayo ekibuuzo kimu kati, Academy ng'ekalizza, kyova olaba omumwa n'omudumu gutunudde mu Nuupu. Bagula ba MP bali awo muganda wange balidde ssente. Kakati abasajja awo nabo balimba. Abasajja era nze nsaasira Kyagulanyi. Bagira. Sajja bali awo ba MP balidde ssente. Ebyo gundi bagira bepanka tebamanyi nabo kye bazzaako. Okuva lwe bafuula ebyobufuzi ebyo omulimu nga yinkamu yaabwe, bakoleramu ensobi ewaawo nga balina ebirala bye bakozeekoze, naye ogwo omulimu mangu kubanga gulimu okubba ate tebakukwatako ate kwegana ofuna ebingi. Naye gundi oyo abasajja abo bw'oba otunudde beetaaga kujjukiza
nti ebitundu gye muva eyo abafa ddassa abantu abannayuganda abamu basinga abeeteekako omuwendo wetalina ebitundu ebyo gye muva waliwo obukulembeze abantu bwe bakkiririzaamu muba n'eddoboozi lwa bukulembeze obwo okusirika naye kakati ng'oyagala okugatta gundi ng'oyagala okugatta Nandala Mafaabi ku mulamwa gwe mukola weewuunya ajja naki olwaleero ate nga ye mukwogera akulaga nti be bamu ku baki ku banene naye olwaleero nga muleeta ku mmeeza olwaleero FDC oba Nandala Mafaabi ajja naki tuve ku FDC otegedde tewali kyakola ki tewali kyajja nakyo so kakati abamu okusirika kyekireeta bano abatasaanidde okubeera nga bo balowooza nti weebali naye temuliwo bakulu weebale nnyo kale tuveewo butereevu tugende ku UPDF egenda kubeera ng'eyolesa obukodyo egenda kubeera ng'eyolesa ebituukiddwako gavumenti ya NRM mu myaka 5 gye bamazeeko era nga tutegeezeddwa mobilizer wa NRM omukyala bamuyitaani Senninde ne batugamba nti abaffe abali mu bitundu ebya Kampala Metropolitan mweteeketeeke okuba nga mulaba firimu etali njogerere ku ssaawa nga 2 ez'akawungeezi ak'olunaku olwaleero okusinziira bategeeza nti wagenda kubeerawo okulaga obukodyo n'okulaga ebyo ebituukiddwako gavumenti ya NRM ekiro ekyaleero wakati w'essaawa 2 n'ennya wakati w'essaawa 2 n'ennya ekibiina kya National Resistance Movement NRM okuyita mu gye ly'eggwanga erya UPDF bakwolesa ebimu ku bituukiddwako mu kisanja ekya President Yoweri Kaguta Museveni ekiggwako okwolesa kuno kwa kubeerawo mu buwengula mu space mu buwengula awo waggulu bwa Kampala n'emirirwano ng'ennyonyi zeebonga bagenda kwolesa bukodyo ab'amagye baffe aba Uganda nga ebimu ku bye batuuseeko ennaku zino babadde batufulumiza obutambi omwaka ndowooza ogusembyeyo obutambi obw'ekikugu obutambi obw'ekikugu kale nno ate wiikendi we tugimaliddeko ewedde ng'ennyonyi kumpi buli ddakiika 3 olaba ku nnyonyi ezibongebwa mu bbanga ng'emaaso zikulembeddwa erina bbendera ya Uganda soko tuwe ku Senninde then tujje omukulu atandikira awo. And it will be viewed in an altitude of 200 meters and in a radius of between 3 to 5 kilometers. So people around this place will be viewing this, but those who may not have an opportunity will be viewing it on their TVs, because we expect almost all media houses and various TVs actually to show this live. So please be ready. Enteekateeka yeeyo ogenda kubeera bweru ku ssaawa 2 weerolere ku bukodyo eggye ly'eggwanga bwe lyolesa. Webale nnyo Sajjimi. Siyinza kuva kulowooza ku magye kubanga gakolamu baana baffe bannayuganda. Bwe tuba tugenda okununula eggwanga bannanga abali twagala muteeke ku limiti ku bantu kibe mununula mukitwale nti bannayuganda bonna beetaaga okununula mugamba nti waliwo obwetaavu bw'okununula amaaso gatusigala ku yunifoomu eyo tetusobola kuginyiigira kubanga eriko bendera y'eggwanga otegeera naye ekozesebwamuko ezimu ku nsobi nti olwaleero eggye lya UPDF
tetulyenyumirizaamu ffe abamu kutuwa bukodyo bwe tuteekamu ssente babufune. Tugenda ne tutunuulira nga waliwo munnayuganda we yali badde yeetaaga UPDF abe ng'awonya obulamu nga munnayuganda, naye agenda okulaba UPDF eyongeze gy'ali ate ng'oba oli ayo muvunaana lwaki oli wano, si kuba obulamu bwe wabula ku lw'ekiragiro ky'omuntu. Otegeera? So kakati mu bye basobola okwolesa tusigaza ebibuuzo nti ddala bwe twetaagira UPDF eno ebeerawo. Bwe twalaba ku kyambalo kino nga kizza eri gye tuli ffe abawi b'omusolo, ekyambalo ekyo kyatuyisa kitya? Era olwaleero nga omukolo guliko gwetabwa, omukolo guliwo olwaleero nga gwakulayiza omukulembeze w'eggwanga, abeetaba mu kalulu ako okulondebwa baali ba bibiina bimeka, baali bameka era baliwa? Kyekibuuzo kyali badde nga kya UPDF. Okwawula ku muntu agenda okukolera kkala, ku muntu agenda okukolera omuntu, ebyo ebibuuzo byali baddewo era ng'obuuza kiki lwaki tekiri bwe kityo. Bw'ogenda n'okola okusanyuka n'okujaguza okw'enjawulo, naddala ku mukolo oguliko kkala emu, ng'ate gw'ogenze ng'oyambadde ebbaji y'eggwanga, kitegeeza nti otulagayo ebyo by'oyagala tulabe, ne bye twetaaga okulaba n'okutukolamu omulimu tetusobola kubifuna kuba toyagala. Kireeta okubeera nti by'ozze okukola ozze kukola bya muntu si bya bantu. Ekirala, Sseninda agenze n'agamba nti bazirinde balabe eggwanga we lituuse kituufu mu mitaazi mu legiyasi ya mitaazi 2 waggulu, okudda eri mu kilomitaazi 3 mwerinde eyo mujja kuba mukolaki, mujja kuba mubiraba. Mutuuka ekiseera bambi ne muba nga mukaluubirirwa biki bye mulina okuwa abantu, kubanga mweteeka mu bifo oba mutta eziteekeddwa okuwa abantu saaviisi, ne wekanga nga tolina kyobawa n'ojja n'omala gabawa. Kisookera ddala ejje lyoyogerako lyakava 2021 gino emyaka 5 gye litambudde nga terinayogera ku bye lifunye oba ku bye mukoze, bo bannayuganda balaba ki? Otegedde? Era Uganda nnene tekoma Kampala, ewawo osobola okuba ng'etandikira Kampala. Abantu abagenda okubeera wano be bagenda okuweera obujulizi, abali Embalala, abali Ejjinja, abali luddawa, nga nayo Uganda, ekitegeeza tewaliyo bye balaba bye mukoze, mulina kubiraga wano Kampala, abe Kampala babitwalira ab'Embalala. Tunaabikwata ku butambi. So eyo loolo ebyo byonna amagye, emikolo mingi n'amagye gennyini galina emikolo gyago, gasobola era gaali badde nga goolesa omutindo kwe gatuuse ku eri bannayuganda, nga n'ebimu byeraga nti bwe batuuka mu bannayuganda tumanyi omugaso gw'obulamu bwabwe n'eddembe lyabwe. Senninde buno bakamba okuddiza ekyambalo ekyo kiriko fulaaga y'eggwanga, naye munnange nga tonda tulaga bye tuba bakolera mu bbanga eyo, abantu baakyuka bwe balaba amagye gaffe ago badduka. Situmanyi gakuumaani, gabikoleraani, era lwaki gabiraga mu kitundu kimu ku lunaku lumu. Kale tetugenda bbeera nga tusukkawo wabula okubajjukiza bannayuganda nti essaawa 2 wakati w'ebbiri n'essaawa 4 amaaso ku lutimbe, mutunule waggulu naddala abali mu Kampala n'ebitundu ebiriraanyeewo, bamaze okubeera nga babategeeza.
Kale kakati olunaku lugenda kubeera lwankya. Bagenda kubeera nga balayiza General Museveni ekisanja ekyomusanvu. Era nga abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo bamaze dda okubeera nga balinnya ekigere kyabwe wano munda mu ggwanga lyattu Uganda. Gw'olengera oyo ye Salva Kiir wa ggwanga lya Somalia, Sudan. Mumanyiko kimu? Kale mumanyiko bibiri. Ekisooka, musajja wa maanyi. Paapa yava e Roma, e Vatican, n'ajja Sudan, n'afukamira wansi n'anywegera engatto y'omusajja oyo. Olutalo lukome, n'ekittabantu kikome. Newankubadde ku kitiibwa kya Paapa yavuunamira kaddugala oyo, yasigala muddugavu omutima. N'essaawa ya leero akyalemedde ku bannansi, kyokka baavu emponga byoya. Ng'ani amulemeza mu buyinza? Simumanyi nange. Tonadda ne tumwogerako. Yatuuse dda mu ggwanga erya Uganda. Mu ngeri emu ndabyeko omukulu nkozi sibagambye kyakubiri. Yaliko eyo mu lukuŋŋaana olumu geno mmaliriza nga yeefukidde. Siri mukkakkanya. Gano ge mazima n'obutambi ne bufuluma. Ndowooza nti ekyo kyandibadde kimala okukakasa nti owummula ow'emigigi emito omukulu ono gy'abadde ayogerako. Ndabyeko Tshisekedi atuuse owa Congo. Atuuse. Ndabyeko owa Somalia, Muhammad naye yatuuse dda ku kisaawe munda mu ggwanga lyattu Uganda. Mbadde nnekkaanya ekibinja ky'abakungu okuva mu ggwanga erya America nga bakulembeddwamu akwasaganya ensonga ez'amawanga ga Africa, Nicholas Cheka. Batuuse mu Uganda okwetaba ku mukolo ogw'okulayira kwa Mwami Museveni ogw'okubaawo ku kisaawe e Kololo. Bano batuukidde mu maka g'obwa Pulezidenti Entebbe ne baanirizibwa Mwami Museveni yennyini yabaaniriza. Abamerika yabaaniriza. Bano abalala ndabye Nabbanja yayaniriza owa Somalia. Ndabye Saamu ani ono eyali ow'ekisaawe kya Uganda ani? Kuteesa. Saamu Kuteesa yayaniriza ye Tshisekedi. Yes. Then bali omukulu yabeeno. Omukulu agenda kulayira. Kituufu agenda kulayira. Naye muganda wange nkubuulira tonafuyanga nnyo, tosirwazanga nnyo abantu n'obafuula abanafu. Otuuka ekiseera ne baba nga naawe bakufuukira ekizibu. Abantu abakyalina omutima omubi ennyo ku Museveni be bantu ba NRM. Bakugamba nti akoze nnyo naye ate tebaagala kumusiima na kuwummula wali bamulabeko. Omusajja oyo singa mumwagala mumuyambe mumugyeko obuyinza awummuleko ku nsi, takola kibonerezo. Otegedde? In fact sikulimba kakati okulayira kwa Museveni nze nno sina kyensobola kukugamba nti kwalibadde bwe kuti oba bwe kuti. Wabula ntunuulira abo abeejaga n'abateekateeka entasiima za kuno
bamulya byenge bamulimisa byengedde. By the way, nagambako ogerako nengamba nti musajja oyo kankuyambeko kano nako tukajja bwe baba kano nako tukajjawo abakulembeze babiri Paul Kagame William Ruto tebagenda kuba ku mukolo guno. William Ruto Paul Kagame tebagenda kubeera ku mukolo guno. Tebafunye transport kakati wanje kakati omuntu mugamba akoze nebbanga ddene ne Uganda gyagituusiza wala nnyo bwe muba mugamba nti akoze mulinda azinge kata ajeetike ku kata ku mutwe mukakase nti akoze oba mwagala akutuke afave agwe wali nga tetafunye mu kusimbibwa. So nze kyeŋŋamba kimu nti bino byonna weebiri n'obwo obukodyo bwonna bwonna obukolebwa bw'omuntu asigala mu buyinza oba avaamu naye waliwo n'abantu abayita abantu bo ng'ekyamazima bakulaba oli ku kibonerezo kyennyini naye nga tewali wasobola kugamba nti mu butuufu tusiime omuntu ono mu ngeri eno bweti ne bweti. Kati abantu booli nabo abakutuma abakugamba nti olina okubeera omukulembeze mu kiseera kino nakyo olina okulayira tebakwagala Museveni. Tebakwagala bo tebakimanyi nti kati omenyeka kubanga mikwano gyo bagamba nti oli wamaanyi n'okukola okoze bulungi bagenda kusiimira wa ng'otuddeko awantu. Ekisembayo nja kisaba Museveni yennyini. Uganda erina ekirabo kyeyeetaaga. Erina kirabo kyeyeetaaga. Kyekiriwa taata? Uganda yeetaaga nnyo okubeera nga ekyusizza ku bukulembeze. Naye nga wakyaliwo omukisa ogwogerako n'omuntu abadde omukulembeze. Ekyo ekirabo Uganda n'okigiwa. Ekyokubiri, kubanga tetufunangako omukulembeze ng'atudde wali awa amagezi nga waliwo omulala. Kati kyoyogerako kiraba abakulembeze baminisita abakadde bali mu kusattira. Mwami Museveni ayagala basuula era kayinda otafiire Matiya Kaseja ebintu tebitambula bulungi bali mu kusattira ku kyoyogerako nti tebawabudde musajja kumugamba owaayi wummula kuba nabo bakadde kyokka ate omukadde awummuza ayagala kubakwata abateeke mu kasero. Saba okkirize muganda wange ne management yonna space nsabayo eddakiika ndoza nga 3 nsooke mpiseewo obubaka bwange buno esebo neyanza nnyo. Ndi muntu amuwagizi w'abavubuka sobola okuba bawanvu oba bakula bulungi kubanga nkimanyi nti eggwanga likola ki libeetaaga. Okitegedde? Ate be baana baffe be baganda bammwe be baana b'eggwanga be balina amaanyi ate be bakyasobola okukolera eggwanga ebigenda ewalako mu maaso. So kakati sitera nnyo okweyingiza mu nsonga nga zino naye kankyogereko. Ffenna tukimanyi bulungi oba ali atakimanyi naawe kitegeere nti Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu waabeera wabeera wasinga security si lwakuba ayagala. Security esinziira ku bantu abakumanyi okumanya ekyo kiba security oyo oba ofuna security okubeera ng'omanyiddwa abantu abangi. Ekirala essuubi abantu ng'omanyiddwa abantu bangi eyeba security nti security si tekitegeeza nti omufu taba na security oba ki kati omuntu okumukwata omuntu ofuna obuzibu n'aziikwa ku lujja ku mulimbo n'aziikwa ku lubalaza naki aba abuliddwa akaba mukola ki aba mumanyi ayo nayo security eba tikola ki eba temala. Kati security endala gy'oteekeddwa okuba nayo yali essuubi abantu lye bakulinamu bakuprotectinga. Otegedde? Bakuprotectinga. Kati n'oyo akuyigga naye abeera tali sure nti bw'akugjawo yasigalawo eyo security. Kakati njagala kujjaawo katono nyongereko ku baana bano baganda baffe
abalina emirimu gye bakola naye nga basikiriza abangi. Waliwo saha ne wabaawo ne palaso. Akantu ako genda kusonyiwa ngenda kukona ku katono. Buno obubaka budda gye muli baana mmwe. Simuli baana mbayise baana naye nga temuli baana muli basajja. Bw'obanga ddala okakasa nti obulamu bw'onyumiza abantu ne bwe wayitamu nga bwe butuufu, wali mu bulamu obuzibu ennyo. Dira ebiseera ebyo oteekemu abaana olwaliro b'obeera nabo. Nti omuntu atalina kyakukola, atalina mulimu, atalina ssuubi, atera okuba nga tasobola kulemwa kukola kyonna kyonna kye baba bakoze ki? Kye baba bamugambye. Mmwe mulina abaana be mubeera nabo. Nga bwe babaagala ne baagala okubafiirako, nammwe mubaagale muleke okubateeka mu bizibu. Bwe bakwata ku mwana, bwe bakwata ku palaso, wabaawo omwana agamba nti wakiri okufa naye palaso asigale. Bwe bakwata ku saha, waliwo omwana agamba nti saha wakiri yafe saha akole ki? Asigalewo. Kati nga temunabateeka mu siteeti eyo, musooke mubasaasire nammwe mwagale obulamu bwabwe. Mugambe nti bino si byeteekeddwa batwalamu okuluzinga obulamu bwabwe. Muba mubaddiza omukwano gwe babalinako. Era mu ekyo njagala okutegeeza nti abavubuka abo mubeere nabo ku nsonga zammwe zonna, so temubeera nabo ku nsonga zammwe ng'abantu. Otegedde? Oyinza okubeera n'omuntu nga gw'obeera naye ku nsonga zo, naye nga ye mu nsonga ezo z'omubeezaawo ate tomutaddeemu. Esookera ddala mwagala mukuume obulamu bw'abo abaana nga bwe bakuuma obulamu bwammwe. N'akasemberayo ddala saha olina enkumi n'enkumi z'abantu abakkiriza by'okola yonna gy'oyita. Otegedde? Ababiri, abasatu, abana, 10 bwe baba bagaanye, kikujjako okulowooza bali abangi abakukkiririzaamu. Ky'olina wabaawo akyagala nga tajja kikusaba naye nga ajja kusala amagezi okukikujjako oba okukikufiiriza. Ebintu ebyo mubeere nga mubikola ki? Mubimanya. Ye message gye mbadde yawo okuyisaawo, sinyumirwa ntalo mu baana abo. Sizinyumirwa kubanga waliwo omuntu watuuka ekiseera nga takyasobola kusanga buzibu yekka oba kufa yekka, ng'alina abalala bayisobola okukosa. So mbadde nsaba mube nga mweddako. Abantu bangi bajja kwogera ebyabwe naye nga bo baagala entalo ezo zigende mu maaso, neffe tulina kye tufiirwa kubanga mulina abaana baffe be mutambula nabo. Mbalamusizzaako nnyo baganda bange abakyala n'abaami, yonna gye musinziira okutulaba n'okutuwuliriza. Mugyebale mikwano gyaffe, atubeerayo eno nga bwe tumanyi nti nammwe gye muli eyo. Tujja ntubabulya ku bizibu byaffe, oluusi tetumanya bizibu bye mulina eyo. Naye tumanyi nti eggwanga bw'oba ng'olyagala kye walyeyagaliza ekirungi kyeyagaliza omulala n'omulala. Tutambula ne tugenda mu maaso. Tubeere abantu abeerekereza, tubeere abantu abamanyi kye twagala, tubeere abantu abalowoozaako ekiri ewala nti eno ensi tosobola gibeeramu wekka, naye tugijjaamu abangi ffenna nga bwe tukola ki? Nga bwe tuli. So tweweeyo nga bannayuganda tulowooze ku ggwanga lyaffe, tulowooze ku societies zaffe, ku communities zaffe, ne Uganda ey'enkya ey'abaana baffe ne bazzukulu baffe. Nzize tuwayeemu n'essajjime wano olwaleero. Kale butereevu nnyo, njagala bajjukiza n'obbategeeza nti tutambula ne bannaffe abandiga Construction Solutions. Bakugamba nti banoonyeeko gw'ayina ayagala okuzimba oba okuddaabiriza ennyumba. Banoonyeeko ku nnamba y'essimu gy'olengera ku screen esembe 222. Mu ngeri y'emu njagala kutegeeza nti basangibwa Rweza okuliraana Nican Resort Hotel ku Entebbe Road awo. Banoonyeeko so ng'ate Sheikh Ashraf musomi era mulombi wa dduwa, munoonyeeko gwe ayina ebizibu ebikutaataaganya ebikusumbuwa, teweesiba mu nnyanja ya bizibu ate teweegumya mbu gwe wabimanyiira. Eyo njogera y'abajega. Noonya Sheikh Ashraf asobole okubeera nga akuyamba ku nnamba y'essimu eri ku screen yo esembe 711. Mukubireko, kyatasobola ajja kugamba noonya ku balala, kyasobola ajja kugamba nti tuula kalira ensonga tugiguse. Muganda wange, tusiibule abantu. Mubeere bulungi mweraba, abakyala n'abaami, mwebale kutulaba, mwebale kubeerayo, mwebale kuwuliriza. Tusigale nga twagala eggwanga lyaffe. I salute all. Kale mwebale nnyo mwenna, mubadde balabi balungi okuva gye twatandikidde okutuuka wano tugenze mu maaso n'okuba nga ate tugikubira oluku mu mutwe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.
Twagala bategeeza nti ku lwa Katonda n'ensi yaffe tubaagala nnyo era mubeere bulungi mwera.